Okujjano olwaleero okubeerako naffe mwebale kujja okubeera nga mutuwadde omukisa okwogerako eri eggwanga. Amannya nze Mutesi Zalika nga nze chairperson w'abavubuka be FDC okumala emyezi 6 egyatuweebwa notuteekebwamu obwesige okubeera nga tuddukanya obukulembeze bw'abavubuka mu kibiina kya FDC okuteekawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya nga tukuteekateeka okutuusa lwe tunawaayo obukulembeze eri abakulembeze abatuufu era nga balondeddwa nga bayise mu mitendera emituufu nga FDC bwekola bulijjo. Agenda yaffe oba ate ekigendererwa kyaffe olwaleero kyakubeera nti tukunga abakulembeze abavubuka okujja okujjumbira okununula eggwanga lino. Okuva 2024 twalina obukulembeze obulungi nga twalina mwannyinaze Samuel Makoha nga yakulembera ekibiina kino mu kiwayi ky'abavubuka n'abeerako nga yali chairman yasooka mu bukulembeze bwe FDC. Nnyo bannamawulire baffe abazze olwaleero ne bammemba bonna ne ba youth abazze tusobole okuttaanya ensonga zino ez'eggwanga ffenna. Amanya n'eddoboozi nze Nasuluddin Basalirwa nga acting treasurer general of FDC Youth League for the entire country. Okwawukanako ne bannange ensonga twagala kutegeeza eggwanga amakulu agali ku state capture Museveni engeri gyakuttemu eggwanga nga lifuga nga amakage ne mukyala we. Bw'oba oyagala kuzimba ebibiina bya bufuzi mu ggwanga institution zonna olina ozireka ne zibeera nga zeetaaya. Naye Museveni amakinga sure nti atufuga ebibiina by'obufuzi nga bw'alagira mukyala we Mama Janet Kataha nti mpereze girasi y'amazzi n'agamba ne muwala we Natasha nti mpa fooko ndye emmere. Nganze Nasulu si bw'olina okutambuza ekibiina ky'ebyobufuzi organization eziri mu Uganda ne churches buli kimu institution zonna. Njagala bawe ekyokulabirako ku bintu byonna ebiri mu kutambula mu ggwanga okuli institution z'emmenye ebyobusuubuzi trade unions ebintu byonna bitambulira mu ngalo za mwami Museveni. Ekitegeeza Uganda tekyaliko munnansi nti agikulembera wabula Museveni ye yatwala Uganda. N'olwekyo nkubiriza abavubuka bonna abali wano abali mu ggwanga yonna muveeyo tulwanise obwanakyemaliro buli mu ggwanga obwa mwami Museveni. Nze abasinga mumanyi mbadde mu byobufuzi mu Uganda ba elites banange bakigatta abawansi bonna abazze bampitako bajja n'olwokuba nti ffe tuli ba activists abalwanira okununula eggwanga tetusagaasagana tetugenda ffe tetukolera wali ssente. Struggle terwanibwa abo Museveni kuba creating embeera n'ateeka tulinga enkoko enkongoleko ebyoya. Enkoko ogikongola ebyoya ate n'osuula kasooli n'ejja gy'oli mu magulu go. Mwami Museveni bw'atufuga mpuuninga mwami Museveni gano si makaago. Lino eggwanga erya buli muntu alina okuba ne equal share. Ne bwe gaba mafuta bw'oba ogasolozeza ssente nze saagala ompe ssente zitwale mu ddwaliro bwe ngenda okulwala nfuna obujjanjabi. Otwale ssente ku ssomero abaana baffe basome. N'olwaleero mutaddemu middle classes bano abaana basomera Nakasero Namagunga waliwo bonna basome. Era nkubiriza nkunga nsaba nnyo
okuyozaayoza abaana abakoze strike side z'eruzira bannaabwe be bagobye mu kilaasi ne bastrikinga ne bagamba tetugenda tuula bigezo antiru nga banafe abataano bazze. Gwe mutima gwenjagala bannayuganda mulekere okugamba nti eno struggle yaba youth be FDC, struggle yaba Bobi Wine, struggle yaba Besigye. Ffenna tusitukiremu, nange neerwanako nga nze sina gwe nwanira. Era gwe osuubira nti nwanirira muntu yenna, nwana kubeera free. N'olwekyo bw'otunulira bino Museveni by'azaakola state capture, ajja n'akwata ebibiina yasookera ku UPC n'agiteeka mu nkwawa, n'atuuka ku DP n'agiteeka mu nkwawa, ne FDC yakutte yonna. Naye nze nkakasa abe FDC tusambagala wakiri munaatutwala ng'ebigere biringiza mu kutiya tusambagala. Mwami Museveni togenda tutwala mu state, ekyo nkikubuulira. Nange ayogera nze okuntwala ojja kutwala maiti, kubanza omumanyi bulungi tulwanye naawe obutale obubba. Bw'ogenda abasiraamu olwaleero balina kibuli, balina supreme gwani. Bw'ogenda mu NGO zonna ozitabudde. Bw'ogenda mu bibiina by'obufuzi olwaleero kati oyagala, waliwo abatuuma mbusimanye FDC Katonga, FDC najja nankumbi. Ebyo byonna Nandala ne Amulyati bakozi ba mwami Museveni basindika. Naye enkunga abavubuka musitukiremu abantu abali almost 1%. Kuba bw'otunuulira mwami Museveni ne famire ye balinga 1%. Bw'otunuulira bano abamulya mu ngalo ne ba minisita be bali almost a half. Naye abantu miliyoni 45 tubalwako tutya omuntu omu. Teri agaana muntu kwenunula. Okusuula obukulembeze si crime, naye obusudde otya? Osobola obusuula nga weekalakaasa, osobola okubusuula ng'oyita mu kalulu, osobola okubusuula ng'ogenze mu nsiko nga mwami Museveni bwe yagenda. Ye yazaalibwa mukazi ki? Alina musaayi gwenkana ki? Yazaalibwa mukazi ki? Tukubiriza abantu bonna muveeyo tulwane. Bano banafu abasecurity twogera nabo bagenda mu katale gy'olaga, kuba bw'afuna emitwalo 5 agenda mu katale nange gye ngenda. Ku ssomero atwala omwana gye mutwala, mitwalo 5 gasasula ennyumba ne gawerera school fees n'ekyokulya. Muleme kufuula Museveni atudividinga abasirikale babeere ba enemy, tubeere ba enemy gye bali. Twekwate rumu nkowoola ebibiina bonna nuupu jemba FDC nga bwe tuli DPUPC abavubuka tulwane tudde ku board tusobole okwegobako na kyemalira. Ebyo bye byange. Nsigadde nze na Suludini basaalirwa akolanga interim treasurer general of FDC nenkowoola ne ba funders mwenna mujje mu funding activity tulirwadde okulwana. Ebyo bye byange. Ku byalo byonna mu ggwanga nga kutandika ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'E12 okutuusa nga 23 ogw'E12. Bwe weetegereza puroguramu eno etambulira mu biseera byebimu n'okwewandiisa. Kino kitegeeza nti waliwo ebyalo binaabanga bimaze okulonda naye nga waliwo ebitandika okwewandiisa. Process ejja kuba ongoing, ejja kuba egenda mu maaso. Naye we tutukira ennaku z'omwezi nga 23 Desemba, process y'ebyalo okwewandiisa n'okulonda eteekwa okuba nga ewedde. Bwe tuba tuvudde awo tujja genda ku kulonda kw'emiruka gyonna mu ggwanga nga kujja kutandika ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'olubereberye omwaka ogujja 2024 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'olubereberye 2024. Emiruka gyonna gijja kuba nga gimaze okulonda obukiiko bwagyo. Bwe tuva awo tujja genda ku magombolola, town councils oba ne divisions ez'omu municipalities. Zo zijja kulondebwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'olubereberye okutuuka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka ogujja. Bwe tuva awo tujja genda ku constituencies oba ku masaza. Wano tujja kubeera n'okulonda kwabwe nga kutandika ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'olubereberye ku ggwe ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'olubereberye.
bwe tuvaawo tudda ku district nti abalondeddwa ku constituencies bajja kukungaana ku district beerondemu obukiiko bw'abavubuka obwa district ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'olubereberye okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'olubereberye. Ekyo bwe tunaaba tukimaze tujja kuba tukungaanya ebivudde mu kulonda okwo okutandika ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'olubereberye okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokubiri. Ekyo eno process bw'enaaba egenda mu maaso buli ku mutendera gwe tunaaba tumaliriza tujja kuba tufunanga okwemulugunya okwabo abalaba nti waliwo ebitagenze bulungi mu kalulu okutandika ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'Ekumi omwaka guno n'okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 ogwokubiri omwaka ogujja, nga okwemulugunya okwabava ku byalo paka ku district wetugenda okubanga tukola ki tukufuna era tukutunulemu tukumalirize tusobole okugenda ku mutendera omulala. Ekyo bwe tunaaba tukimaze tujja kuba n'okujjuza ebifo. Jjukira nga bwe mbagambye nti abalondebwa ku kyalo bakungaana ne beerondamu obukiiko bw'emiruka, obw'emiruka ne bakungaana ne beerondamu obukiiko bw'amagombolola, ne kigenda bwe kityo paka ku district level. Kati we tutuukira ku district level tuba tuvunaanyizibwako okugenda nga tujjuzaamu ebifo ebivuddemu abagenze nga bagenda waggulu wansi balekawo amalibu. So ka tuba tulina okujjuzaamu buli ddibu wonna we liba lisigalidde. So ekyo tujja kikola ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'olubereberye okutuuka nga 28 ogw'olubereberye mu vacant offices eziri ku byalo okutuuka ku district level. Ebyo byonna bwe binaaba bigenda mu maaso etteeka lyaffe mu constitution oba mu ssemateeka wa FDC litugamba nti waliwo ebbanga ekirango mwe kiteekwa okuyisibwa ekiyita enkungaana ezironda obukiiko bw'ekibiina ku ntiiko. So ka kino kitegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'Ekumi omwaka guno wajja kubaawo okuyisa ekirango ekiyita National Youth Council, olukiiko lw'abavubuka olukungaanirwamu ba chairpersons b'abavubuka buli mu district ne NEC. Olukiiko olwo lujja kutuula ng'ennaku z'omwezi 12 December n'ekigendererwa ekyokuteekerateekera National Delegates Conference y'abavubuka. Era bwe lunaaba lutudde lujja kuwa ekibiina amaanyi agayisa ekirango ekiyita Delegates Conference, ng'era ekirango kino kirina okuyisibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'Ekumi omwaka guno. Eyo level bw'ebange bwedde tujja kuba n'okusolooza ebivudde mu kulonda okw'amasaza ne districts ez'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 29 December okutuusa nga 6 January. Kati ekyo bwe tunaaba tukimaze nga 5 ogwokubiri 2024 tujja kuddamu tubeere n'olukiiko lwa bannamawulire okuba nti tutegeeza eggwanga waawe tutuuse na kiki kye tuzzaako. Mu luno olukiiko lwa bannamawulire we tunaategeereza eggwanga nti nga ennaku z'omwezi 5 ogwokubiri okutuuka nga 23 ogwokubiri omwaka ogujja wajja kubaawo okupikinga nomination forms oba okunona empapula z'okwewandiisa okwaba abaagala okuvuganya mu kakiiko k'oku ntiiko ak'olukiiko lw'abavubuka olwa FDC. Kati olwo bazizze wakati w'ennaku z'omwezi nga 19 ogwokubiri okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 ogwokubiri omwaka ogujja. Puroguramu eno yonna oba enteekateeka eno yonna egenda kufundikirwa n'olukungaana lwe tuyita National Youth Delegates Conference olw'abavubuka ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokusatu omwaka 2024. Njagala kuddamu nga nzikatiriza nti bino byonna tujja bikolera wansi w'olukiiko
olukulemberwa omwami Meiko Kabaziguruka eyaweebwa obuvunaanyizibwa Delegates Conference eyatuula wano nga 19 omwezi ogw'omwenda. Amanya Nalunkuma Grace ow'ensonga z'abakyala akakiiko k'abavubuka ak'ekiseera mu FDC. Bassebo ne bannyabo nga bwe mumanyi ti akakiiko ka byokulonda ak'ekiseera ka FDC kaweebwa eddimo ery'okulaba nga likunga eggwanga lyonna banna FDC tuddemu okulonda okw'amazima n'obwenkanya, okulonda okutali kwa kukutira mu buyumbayumba, okulonda okwabaddewo mu FDC emyaka gyonna gye tubaddewo. Era ffe ng'abavubuka twaweebwa eddimo ery'okutalaaga eggwanga lyonna okulaba nga abavubuka twenyigira mu byobufuzi ebyaddala ebitali bya bufuzi biri eby'abamwami Museveni. Mu buufu obwo nga tuvumirira era nga tunenya mwami Nandala wamu ne Amriat abaawabya abavubuka bannaffe abasinga nga babateeka mu bintu eby'ekimpatiira ebyokulonda obululu obutali mu makulu nti ffe tetugenda gendera mu nkwawa zaabwe. Era nze ng'ow'abakyala kakiiko k'abavubuka mbakakasa nti abakyala mwenna ate nga muli bavubuka tubeere ku mazima n'obwenkanya. Akalulu kagenda kutegekebwa okuviira ddala ku byalo paka waggulu. Abakyala abali mu byalo mwenna abamu badde mu kuba amasimu bannange tetunnabitegeera biki road map yafulumye era buli kimu kigenda kutambula nga bwe mubadde mukimanyi. Bano babadde babalimbalimba babalimba. Era bwe tunaaba tumaze nga 7 Ogwokusatu 2014 2024 nga tumaze okutereeza abavubuka bafunye ebifo byabwe nga bwe birina okubeera, buli muntu afunye ekifo nga bw'alina okubeera, then Amriat Nandala Mafabi ne mukama waabwe Museveni zinadda okunywa. Nkowoola abavubuka ffenna nti luno olutalo ffe tulina oddulwana. Era bw'olemererwa okulwana ng'oli muvubuka ate onaalwana oli mukadde, kyova olaba nga ffe abakulembeze tuyimuka ne tubalaga ekyokulabirako. Bw'olaba Grace ayimuse naawe yimuka kuba sukaali tumugula kyekimu. Bw'olaba ate abakyala ffe tusinga okunyigirizibwa mu bintu bino. N'olwekyo vaayo n'amaanyi go gonna va mu by'okuwoza muwoza abasajja baatuganda mu by'obufuzi, abasajja baatuganda mu by'obufuzi, oyo mugambe nti weerwanirira kuba tebakuzaala naye. Mwebale nnyo. Balimba ndowooza yakatwewungu kubanga President Yoweri Museveni mu kimubaagalo kimuteekamu. Ne President Yoweri Museveni alina ebyokukolako bingi okulowooleza eggwanga lino n'emiriraano, okulaba nga tuyina emirembe ne ku lukalu lwa Africa. Nekyo okumuteeka mu nsonga z'FDC oba omukakkanyiza nnyo nti President Museveni ali mu nsonga z'FDC oba omukakkanyiza. Bwe tuba twandyagadde ebintu by'FDC oyinza n'okufuna RDC n'oyogera naye agenda atabaganya ab'FDC, oyinza n'okutuma mulindwa n'engendayo, si president mu FDC. Naye obuzibu bwa FDC tebaalina miramwa nga batandika ekibiina kyabwe nti omuntu yazze okukanga munyiivu ku ranka y'obwa Kano olw'okuba ava mu Western nalowooza nti nsobola okugera n'entandika ekibiina n'entegeeza abantu Museveni nja mmuggyako mu myezi bwezi. Era 2 mu kampeyini ne bajja nga bamanyi nti ku luno Museveni agenze. Abamu ne basuubiza mujja namulaba nga ayitawo e Masaka. Kati bwe bimaze okugaana 2 26 211 216 221 munda mu bo batandise okulwanagana. Era kati okulwanagana kuno kwolaba kulaga nti kye baasuubira kubanga ideology yaabwe gye balina kujja Museveni mu buyinza bwe kibalemye ebirina okuddiira byebyo. Tetuyinza kuddira nsimbi zonna kuziteeka mu bo, wabula ffe ng'ekibiina tumanyi nti omupiira gw'ebyobufuzi gwetaaga okuzannya. Bw'oba onooteeba oyingirako mu defense y'abanno, bw'ozannyira mu defense yo toteeba, naye bw'oyingirako mu defense y'abanno lw'ofuna goal. Betwogerezeganye nabo babaayo mu bibiina byonna kakibeere nuupu munda mu bo munda. Toyinza kubala abantu 7 abasooka amaanyi mu nuupu n'obulwamu gwe twogera naye gye bali.
nekyo FDC, UPC, DP ne bwebeera CP ey'omuntu omu tufunako oludda lw'omuntu oyo omu ne tuba tusobola okwogerezaganya naye ekyo tekigaana